ye alina show yali mu Tropicini awo. Aida. Then kati nze nawe nga ninayo show kati ne tusalawo tugende lumu ffenna. Nalinayo show yali mu bayitawo ku Saune Masaka bamanyi Masaka waffe bamanyiyo. Kati nze nenva ku mutto oguvuga n'atuula ku mutto oguvuga ne tugenda awo nga tugenda twali tuli mukuwuliriza show ya Musanyusa ku CBS okwo ku Sunday kwali kwanise Bunyoyo ng'akola akola show yali ya tabbu nnyo kati okulaba nga ndaba nina omusaayi mu ngalo bayira n'obupeta bwange buno nabulinako era neŋŋamba kati nenteebereza ekiyinza okuba nga kibaddewo ndowooza baali bakirabye edda nti sisobola kusimba magulu ne bankwata abantu abaali awo nga n'abamu sibamanyi ne bantuuza mu kagaali ne bannyingiza mu ddwaliro tugenda okuyingira mu ddwaliro ng'omuli abantu sala emmotoka yonna bw'ebanga emaze okukyamuka obulungi ng'edduse oli ku kaserengeto mu kkoona obudde bwankuba buseerera kati ne bw'obanga ggwa ne wali toyinza jizza keyakanga mbwati neeva mu leeni ye neyingira leeni ey'okubiri neyingira leeni ey'okusatu yaava e Kampala gye yasanga alfaadi eya bbulaaka yawe ekyaddirira n'omutaakiramuza bwenkanya abantu abali mu drone wawonawo bame ku ssaawa eno oba mu budde obwo wafaawo abantu basatu instantly so naye nga ngezezzaako era okukola follow up nga kati ku ssaawa eno twogerera abaali mu drone wasigaddewo abantu babiri bagenze bafa mpolampola wasigalawo abantu babiri waliwo n'omulenzi ennaku ezo yankubirako essimu. Amazing! You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Abalonja bali ku HK Media in your latest updates and celebrity news. Olwaleero nkyaliddeko omwami Tony Mbaziira. Mbaziira Tony. Oba lwaki muyita Tony Mbaziira? Mpozi abe Masaka musoosaliri. Nti Adija Kigozi. Buli kimu okukyatributingako abe Masaka. Lwaki buli kintu mwe kyemulowooza mbu si kituufu mu kyatributinga ku kigambo Masaka? Kituufu ngamba muli ba perfectionist. Mutukwate bulungi. Kale kivuge nga bw'oyagala. Like Oluganda mulutegeera bulungi, like muli ba perfectionist. Temwetwala bwe mutu. Just to ba wechiti. Ni HK Media wayayo omuzindalo nga nnyimpi. Tugenda kufunayo empanvu. Tofaayo. Eyo Stream Live Avenue egiguze. Egiguze empanvu. Tofa ale tokasalamu. Waye na ngeri gyeri nyimpi. Stream Live Avenue tugenda kuba wayo wano waya empanvu eruma mu kamera negenda nejja ku microphone nga mpanvu bulungi nga presenter wa Fayeta. Nange tusagala byakunda bisa. Byaddala gwe kyomanya era ku interview eddako n'omuntu gonoba naye. Egenda kuba wayanga mpa. Njagala abantu ng'otandika obabulire nti bane eno waya gye tulina leero mpanvu. Stream Live Avenue be bagituwadde. Oyogedde ensonga.
Anange ono ye Mbaziira Tone badde nkizeemu. Ono Mbaziira Tone gwentudde naye olunaku olwaleero bambi yafuna accident ne Aida Mugo n'abalala be baali nabo mu mmotoka. Mukama mwali mweka babiri. Mukama waba kwadde obulamu omwebaza ate bwaba akwongeddeyo second chance era still omwebaza. Ayi no yali si second chance no third chance. Ngofuna accident Tone. Anti jukira bofuna ogusooka baba kwongedde second chance. Kati eno yali ya wafuna already. Ne bad accident yakubiri. Ate yasooka wali luddawo. Yali ndoza nga mubirya. Yali mu February last year. What? You have to press so hard. Katonda yabimanyi abantu. Ati yano ya sapule joina nembula. Sapule. Nenze sapule mbeera nazo. Obadde ki? Sapule mbibeera ni musajja mu Katoliki. Tekimanyi. Ndi mu Katoliki. Nze ndi mu Katoliki awedde emirimu. Okay. So kati byali bitya ku bye bakunyumiza accident yali wet. Accident yaliwo lunaku lwali lwa Sunday. Mwali mulagawa. Twali tugenda Masaka twali nayo show. Sunday naku zomwe zali 13 August. Lunaku olwo twali nayo show. Nava ku radio netugenda ku macha netugende Masaka twali nayo show. Ye ali nayo show yali mu Tropicini awo. Aida. Then kati nze nawe nga ninayo show. Kati netusalawo tugende lumu ffenna. Nalinayo show yali mu bayitawo ku Saune Masaka bamanyi Masaka baffe bamanyiyo. Show yali ya muganda wa Suuno oyo bamuyita Mivule. Twali tugenzeyo mu mbeera yaffe bwa Seruganda. Tuukayo kumuyisiza mu ggaali tumale tukite. Kati kwolwo olunaku Buddu yalinayo mupiira. Buddu yali besamba buweekula. Kati mayenze ndi wa mupiira nnyo. Kati ne ngenda nga bukyali nga njagala ngende ndabe no ku mupiira. Actually nali ngenze ngirenga nebaseemu male ndabo mupiira, then later in the evening tugende ku show. Tumale ekiro tukomewe Kampala ate tutandike weekend pia kubanga the following day was to be a Monday. And then netusimbula wano netugenda bwe twagenda nze nali ndoza nze nali nvuga. Twali motoka ya black ya Stream Live Avenue wali ogimanyi ndoza Alfred ya. Kati bwe tugenda twatuuka Buwama. Buwama kiri ku ludde waffe Masaka. Ne omanyiyo? Buwama wano oba Buwama eri ddala wano. Buwama wano otegeeza ki? Okumpimpi. Yewwa. Obuwama si we wanene nga ovudde eggunja ekyengera. Mama bove ekyengero ddawa. Todda Katende ng'odda Masaka. Buwama ali eri mu maaso ddala. Maya ali wano kumpi. Ne Buwama wambuza. So kakati bwe twatuuka Buwama engeri omanyi eggulo limu the previous night nali twabadde ne show yali eyo buloba. Kati ne mpulira ng'otulo tutandise okunsiirira mu maaso. Kati ne mugamba owange jangu ovuga enze mpulira mpoye naye njagala kusumagiramuko. Kati ne mbeera mu kaawo ne mbeera awo nga tugenda tunyumya tukubakuba ebiboozi awo. Red Bull tekaina kuva mu motoka. Red Bull. Kati onambo ba. Nedda. Ate akabenje tekava ku ekyo. Akabenje kalina okubaawo. Bane bobo binywedde byonna era basobola oku. So kati nze nenva ku mutto oguvuga n'atuula ku mutto oguvuga ne tugenda awo nga tugenda twali tuli mu kuwuliriza show ya Musanyusa ku CBS okwo ku Sunday kwali kwanise Bunyoyo ng'akola akola show yali ya Tabbu nnyo kati twagenda awo nga tunyumya bumuweereza message ye kati bwe tugenda tutuuka gye bayita Kabaale Bugonzi nze otulogo twade tulumanga sinneebakanga mwendi njogera nyumya kino nyumya kiri kati bwe tutuuka Kabaale Bugonzi simanyi oba womanyiwo nawe naye Masaka mtauni tugenda kukolera olukutwala Masaka awali gundi awali club ya ambiance
era weeri nakati anti baajoocha mulimo gw'okugiddaabiriza gwatandika dda eri kati era awo wamanyiwaawo mu tawuni awo e Masaka kakati bw'oba ogenda e Masaka waliwo bayiteeka baale bugonzi ku kkubo batundawo ne fruits nnyingi nnyo kati nze mu memory yange wenzijukira okukoma okulaba kakati ndowooza otulo ne tuntwala ebyaddala kati okuvaawo okutuuka ekyalusowe we twafunira accident ng'obadde todduka nnyo balawo eddakiika nga 15 okutuukawo kati ne tutuuka ne tufuna ebyabaawo ne bibaawo nze nga siri ku nsi kati bwe accident ndowooza bwe yabaawo kuba naalirowoozezza nti kuba accident tulowooza tusuubira okuwulira ebintu ebibaluka motoka nga zeetomera tusuubira okuwulira abantu abamakinga noise ebyo byonna saabiwulira kyova olaba nze nina endowooza nti accident eyo bwe yabaawo Katonda alabika yankwata kubanga Aida alabika mu bifaananyi alaba nga bamutuuzizzaawo ng'olaba atunula kati ate nze eyo mbeera saagiriimukko wasigala okyebase mpulira ndowooza nti ebyo bye byabaawo kuba siyinza kuba na kika kya tulo nga kyannemesa kuwulira mu motoka ng'ebaluka kuwulira abantu abaleekaana okuwulira ebintu byonna enduulu n'ebirala byonna bonna abo sina kye nnawulira nze mpulira nina endowooza Katonda alabika yankwatirayo nga neebase n'agira nga anyiza akapeesa ka hold n'embeera wakati w'obulamu n'okufa n'agira nga alina wantuuzizza somewhere oba n'amala okwekizamininga byeekizamininga n'agamba kammozeeyo agira gy'ali ku nsi kyempulira ndowooza kubanga accident saagiraba saagiwulira era siina kye mmanyi ku accident eyo saawulirako ku muntu ajja kugula mmotoka kunsitulamu saawulirako muntu antuuza ku boda okuva accident we yagwa kuba mmanyiiwo okutuuka ku ddwaliro ekitovu gye bantwala wawanvuko saawulirako nga ndi ku boda bakutwalira ku boda bwe bakunyumiza era boda yo nagiraba oluvannyuma kubanga nze naddamu okuba cautious nga tuli ku geeti y'eddwaliro ekitovu neweebuuza ki ekituuseewo ndokulaba ndaba ndi ku boda nga kuliko abantu babiri kuliko avuga n'omulala ali mabega ng'ajja ankoonako wano bw'ati nga bw'agamba oweka tofaayo ojja kuwona n'abasajja ba drone abo bavugawo bibalimba okulaba nga ndaba nina omusaayi mu ngalo bayira alina obupeta bwange buno nabulinako era neŋŋamba kati nenteebereza ekiyinza okuba nga kibaddewo naye nga tonnawulira bulumi bwonna naye nga of course nga nendaba omusaayi ku ngalo kati obwongo ne bugattagatta mangu nenfuna ansa yadde nga sina gwe nali naabuuzizza kaakati omuvubuka ayongera oggana mu ddoboozi ery'amaanyi mutugulirawo geeti kati aggulawo geeti ngenda okulaba nga we tuli mmanyiiwo kitovu ku ddwaliro we mmanyiiwo ngenda okulaba nga ndaba abantu bangi nga bali mu kompawundi y'eddwaliro nga bonna bakoze bwe bati nga bangi baali over 100 nga bangi nga bonna bakoze bwe bati nga boolaba nkoze kati nemmanya kati gyawunye dda kati ne tutuuka okulaba nga badduka baleeta akagaali bono we bavugiramu abantu abatasobola kutambula kati ndaba bakaleeta omutima gwange ne gugendamu ekigambo kitegeeza kiraka n'okutambula sikola ki sisobola nennyongera neneeraliikirira kati naye nga tonnawulira bulumi bwonna mu kiseera nali sinnawulira bulumi olw'ensonga nti nali ntudde ku piki nga ndi comfortable bulungi nga nemabega ninako omuntu anina kakati nga I couldn't feel anything kati nebaleeta bwe banzijja ku piki ndowooza baali bakirabye dda nti sisobola kusimba magulu ne bankwata abantu abaali awo nga n'abamu sibamanyi ne bantuuza mu kagaali
ne bannyingiza mu ddwaliro tugenda okuyingira mu ddwaliro ng'omuli abantu nga bangi kakati nina kye narealizinga obudde bwe twamalaawo kubanga nze okuvaawo siina budde bwonna siina moment endala yonna gye sijjukira awo okuva we nakomawo bwe nti saddamu kuddamu kuvaako era paka olwaleero kati bwe tutuuka mu ddwaliro obudde bwe twamala mu ddwaliro awo ne banneebasa katanda batandika okunkolako balese basiimudde bino bagizaawo banze Aida ye wali omulabyeko era bwe twatuukawo bwe tuti ne mbuuza abavubuka abandeese nali sibamanyi ne mbagamba omuntu gwe mbadde naye aliwa nga bakantuusa be bati kuba abavubuka baabwangaalawo babiri era ne bwe mbalaba kati mbamanyi n'omu essimu ye naginoonya ne ngifuna era njagala mmunoonyaako bamuyita Faizo yaŋŋamba weerukaya namukubirako ko naye njagala okumunoonyaako physically mulabeko kakati mbabuuza gwe mbadde naye aliwa wende nakigambo bwe nakyogera nkijjukirira ddala kati ngenda okulaba ng'atunuulira munne mutima ne guti nga tebanziramu kati baba nkyababuuza tebanziramu ngenda okulaba omanyi okubanga oyusa bwoti amaaso n'endaba bajjo nga yatuuse dda simanyi oba yavaawo oba yali alagawa kati mubuuza ng'oyizo ganna mumutereza bwa bajjo Aida aliwa kati bajjo ngenda okulaba enziramu gye yanziramu ng'alabika ekibuuzo ansa ayiyanjiye mba nkyamutaddeko eriiso mwetegereza ndaba enziramu gyanziramu ngeno nno mbyogere no bali mu kunsiimuula banjoza bakola biki ngenda okulaba ndaba Yasiini Kaweesi oba baali balagawa era namuyita oba mutera nnyo muyita amanyago miga Yasiini Kaweesi Aida aliwa kati Yasiini yanziramu bulungi enziramu gye yanziramu yali smart nti ne bwe yali badda nnimba nali nzikiriza kuba yanziramu instantly nesimu saamulabamu bituli mu ansa ye yaŋŋamba agenze tumututte Masaka mu ddwaliro kati nensirika saakyebuuza wabula kye yaŋŋamba oluvannyuma ate kye kyandeetera okubuuza simanyi ekyo saakyebuuza naye nayo kyali kisaana okwebuuza kati nze kye neebuuza kiri kino era ne neewa ansa bw'ayita eddakiika nga 5 najja naŋŋamba gye tumututte nkubyeyo essimu ne batugamba era kati tumuweereza agenze Nakasero ambulance emututte kati awo nenfuna ansa nti alabika ye ali bubi okusinga nze naye nga bano kye baali basoose okugana okunziramu nali nfunye endowooza endala kakati ne tubeerawo awo ekitovu abantu baali bangi nentuuka okulaba nga eddwaliro ly'ekitovu bambi n'abasawo nga bagetinze out of control ng'abantu anti nga bava mu buli ango obeero lyawo kulaba bava eri mu laabu aba amatuka eri mu kabuyonjo abalaba abatuka ku reception abalala ali mu bibaketi by'empeke abantu baali bangi kati nentuuka ekyo okukiraba nemmanya bambi abasawo baatuuka ne batuuka nga ne security y'ekitovu ku ddwaliro tekyakola nga tekyamala kati mubamu ku bantu be nalaba waliwo omuwala twakolanga naye ku radio Buddu bamuyita Betty ye Namukasa atali Betty na Namukasa omuyimbi naye ye Betty Namukasa twali tukola naye ku radio Buddu edda kati ngenda okulabamu ku bantu abali awo abandika abeetaala abakola guno na guli nga ye Betty ne mutunuulira bwe nti Betty nakoma okumanya nga tali mu Uganda nangenda okulaba nga ndi awo ku kamutandaalo we bantadde nga yandiko yakola guno na guli ekyo nakyo nenkifunamu ekyokuyiga waliwo omulenzi bamuyita Sentume omulenzi oyo namusomesaako nali musomesa amawulire equated media skills n'abalala abaaliyo nga basoma tiyali nnyo muntu wange nnyo nti biri okubajjukira n'abaana olusi bwe tusomesa abo mubaamu abajja ne bagetinga close to you ne mbamu n'abakubeera ewala nga bo okola gwa kusomesa ne kiggwa definitely oyo omwana
era bwe yamala okusoma n'afuluma institution n'agenda mbadde siddagamu okumulaba nga waali awo anti ne mu ambulance eyantwala Nakasero yagenderamu era n'obudde bwonna bwe maze nga nzijanjaba okuva nava mu ddwaliro waka mbadde mbeera naye n'abaana abalala abannyambyeko abalala ab'amawulire n'abaana abalala bangi nnyo ndikola lisiti ndibababuulira abamu ku bembadde akumbi mbeerera ddala nabo waka beti namukwaya abo tubadde tubeerera ddala ffenna ewaka balaziya abo waliyo Ivan Kisaachi oyo Mary Nambwayo n'abalala bangi tubadde tubeerera ddala waka ebbanga lyonna paka kati wenviriddeyo kakati tutuuka Bajjo ne Yasin Kaweesi ne DJ Masiko ne Suuna ndooza simanyi wa olukiiko lwatuulawo komiti neetuula mu bwangu kati nge Bajjo ndooza n'alabanga ne Yasin Kaweesi ne balabanga nina kuvaawo kugenda Nakasero naye mu budde obwanha kyenzijukira ekirala nalaba Tomusange Kayinja manyi erinnya olimanyi Tomusange Kayinja tuwangadde naye Masaka nga asaka amawulire musajja mukozi wa mirimu gy'amawulire wa CBS kati ngenda okulaba nga ajja nga ngamba ng'aleeta essimu ng'alina omuntu gw'ayogera naye nga agimpa angamba Mwami Kasozi wuyo yogerako naye kati Mwami Kasozi mukama waffe okuntikko ku CBS kati mukama waffe nga mbuuza oli otya nga mukama wange wendi kakati nga bakwataganye dda n'abasawo b'ekitovu babaweereza dda ssente nga tuli mu mbeera gy'otayinza kugamba nti oli awo olina ennyo ekibanja wabula nga bulamu bw'otalina kati Bajjo akolaanya olutalo Bajjo ansasagge naye bambi Bajjo Saalongo Bajjo weebale kubanga byonna yabikolanga olw'obulamu Bajjo naggulawo olutalo lusimanyi waayo lwava ng'oyinza okugamba aleka yayomba n'abasawo b'ekitovu okumala emyaka nga 10 emabega naye nga kyagezaako kuyisaawo yali anoonya butya bwe yanzijawo bantwale Nakasero naye nga abasawo bakulemedde abasawo baali embeera mwe nali siweekayo Bajjo n'atabula olutalo awo ayogedde ebigambo ebitaliiyo tiisizza ayogedde bino bageze baki bagenda okukola ebyo ngenda okulaba nsitudde bantadde kaga buno obugaali obutanda obutambula kati era nali simaina ku bantadde namala nnaku ezo okuddamu kulaba ka vidiyo baabumpeerezaawo nga ndi kuli bambisse nga ntiisa naye kati luli nali sitiisa kuba nali simanyi nti ntiisa naye kati namala okubiraba ano nga nzeemu okutereeramu okutambula nga bwebiti bwe byali munnange Bajjo ng'olutalo alukolaanya nga yalina kye yeesize ng'emmotoka abweru etokota ambulensi yali yagiyise dda oba baagiwamatulawa DJ Masiko Suuna Beni oyo Bajjo ne Yasin Kaweesi Suuna Beni yagirawo mu kiseera Suuna yasangibwa ali Masaka Kampala kakati yajja yangamba n'ongamba yarajja atomera emmotoka ku Entebbe Road kakati ne bajja embeera ne bagikumaakuma kati saawa zaalinga nga ndowooza kusinziira bwe nalaba obudde ndowooza zaali ziyingira nga 12 ziyingiremu ne bannyingiza mu ambulance nze nali siyingirangako mu ambulance nga simanyi nabibeera mu ambulance era ekirala nali mmanyi ambulance balina engeri y'enjawulo gye baazikolamu nti zo bwe baba bakuvugamu mulimu setup gye bakolamu nga towulira binnya njagala okukutegeeza obanga ali kawiribaalo ate nga kaddukira ku sipiidi kuba buli ekiri wansi awo mu luguudo okiwulira mu bitiibwa kakati nga omusajja yavuga ambulance olonga Aida mugaaliwa anti ye baamuleese dda gwe basooka okuleeta bamuleetera mu motoka ndala nange nenzijira mu ndala kati ng'emmotoka zammwe ku luguudo nga zirazeewa obudde obwo toyinza kukirowoozaako kuba ne gye buli eno emmotoka sinnagendayo ku poliisi gijjayo mpulira tengasa no si kugikyawa nja kugijjayo ngenda kugijjayo era nogikanika njikanike naye tesobola kungasa nga nze mukama waayo sisobola kutambula tesobola kungasa nga nze mukama waayo ndikundiri so mbadde nina okusooka okuwona ate era naye awone kubanga naye alina emirimu gye egy'okukola ng'omuntu so kati
amazima ko obudde nali sola kulowooza ku mmotoka waje eri oba eri mu mbeera ki yeraba kubanga olwedde amawulire gaali gasasanye dda people have died kakati gwe wetunulako ng'atolaba okyali mulamu toba mwenkanya bw'otandika ate okulowooza mmotoka yange eriwa batemunaba kutuuka mu tawuni awo kansooka enkuzeeko emabega babagamba nti accident we yabeererawo kyo kyaleeta accident biki ebyaliwo baakunyumizaako kweyembooza oluvannyuma bagenzi bagitunyumiza naye nga bw'ogigattagatta olaba efaanagana kakati bw'oba ova e Kampala ng'odda e Masaka bw'oba onootera okutuuka e Masaka ku welcome waliwo we bayita ekyalusowe ekyalusowe oba wakayisa ekako bw'oba ogenda Masaka ng'ova Kampala eno kati ekyalusowe awo waliwo akaserengeto ku muntu ava e Masaka ng'odda Kampala tukuggwa ava e Kampala kaba kasozisozi naye waliwo era n'engeri y'ekkoona si ngeri kkoona lyennyini kakati kola olunaku Masaka road yaliko enkuba baganda bafe aba takisi naddala abavuga drone ezo balina engeri gye bazikyamulamu mu ngeri emu oba endala ne ziba nga tabbu kati ffe tuba tugenda kubeera Aida nali mugamba tugende mpola mpola kuba obukozi twali mu budde omupiira gwali tugenda okulaba gwali gwa ssaawa 11 kawungeezi 10 ssaawa zikyali mu 6:7 atugende mpola mpola tujja kutuuka nti kale kubeera accident obudde bwe yagwirawo ssaawa zaali mu 7 nga kitundu omuntu yavudde ku masengere ku ssaawa 4 aba ovuze empola kuba Masaka road yo yabamanyi okudduka obulungi ne mu ssaawa emu atuuka so kati kitegeeza twali tutambudde empola kati tuba tuyingira Kyalusowe nga tutandiikiriza akasozi kitegeeza kwava eri kaba kaserengeto ne wajja emmotoka ya drone nga yali ya taxi ng'ejjudde bulungi ng'edduka emisinde wakati mu kaserengeto k'Ekyalusowe era mu kkoona nti bw'atuukawo ne yeekanga owa boda owa pikipiki yali asibyeko ensawo y'amanda kati yali avuga drone ndowooza teyali calculative kimala teyabala bulungi muzannyo gwe ye ndowooza yabalanga okutomera owa boda ono kiyinza okuba ekizibu ekinene n'asala emmotoka erimu abantu 14 n'omusobyo kati bwagisala emmotoka yonna bw'ebanga emaze okukyamuka obulungi ng'edduse oli ku kaserengeto mu kkoona obudde bwa nkuba buseerera kati ne bw'obanga ggwa ne wali toyinza jizza keyakanga mbwati neeva mu leeni ye neyingira leeni ey'okubiri neyingira leeni ey'okusatu yava e Kampala gye yasanga alfaadi eya bbulaaka yawe ekyaddirira n'omutaakiramuza bwenkanya abantu abali mu drone wawonawo bame ku ssaawa eno oba mu budde obwo wafaawo abantu 3 so naye nga ngezezzaako era okukola follow up nga kati ku ssaawa eno twogerera abaali mu drone wasigaddewo abantu 2 bagenze bafa mpola wasigalawo abantu 2 waliwo n'omulenzi ennaku ezo yankubirako essimu nga y'omu ku abo abasavaivinga yankubirako essimu nampeereza n'ebifaananyi bye mu ssimu 2 nanga ali ku miggo bw'ati naye ng'era akyali mu ddwaliro so accident eyo yali nasite nnyo so bwe bitu bye byali kati ne tujja omusajja ambulance yakalakata ekigundi anti zigenda okuwera 2 dakiika nga 25 nga tuli Nakasero tutuuka e Nakasero naye bambi ne batuwa atendingako bulungi batuwa attention yali nnungi ne tutandika treatment bingi nnyo bantu bajja abazze ne batulambula badde bangi nnyo toyinza kugamba nti ono oba oli ensi yonna olabanga kumpi yakwatibwako olw'ebizibu ebyo ebyagwa ogera bwoti otono ne bagira ate kuba kati ate naddala nze bambika nnyo simanyi oba lwaki bambika nnyo bambika nnyo mu scenario eyo oba lwakuba banzijawo nga simanyi biri ku nsi bakiki so ne tubeera e Nakasero nze saalwayo namalayo ennaku zaali 2-3 zaali 3
nenvayo Aida ene mulekayo neera naye yatuuka n'avaayo so kati treatment tubaddeyo nga nze mbadde ngifunira waka then nga naye gyaliire waka ewa mukadde gy'abeera so byebyo kati ku ssaawa eno wendi mpulira ndi okay cause nfunye okuwummula okumala kuba kati olwaleero nkakasa guweze n'omwezi bukyanga scenario yeba kuba yaliwo 13th September 13th August then today is 13th September kati leero kuba loguweze omwezi kitegeeza singa sikisa kya Katonda singa mugamba leero loguweze omwezi bukyambazira tonaafa ate mulwawo so okitegeera webito bibiri naye nga mu byonna twebaza Katonda nti weetuli eddagala abasawo bakoze ogwabwe naye Katonda n'akola ogugwe Katonda ye ogugwe yalagirawo ddala nti ajja gukola kubanga okuva luli n'atubikako akasubi motoka ezo eyatutomera ne gye baatomera bw'ozitunuulira kizibu kya kukkiriza nti abaazirimu balamu so twebaza Katonda kyensobola okugamba Katonda yayamba kubanga tewabaawo tolina kwekyanga konna kosobola kukola mu budde obwo Katonda yakola ebibye n'asalawo nga bw'abeera ayagadde so yatutaasa tujja kwongera kumuwa ttendo na kitiibwa alabika alina ensonga ze lwaki yatulekawo so kati nze bwente bwendi nsuubira ne weekend okuddayo ku mulimu okubanga tuddamu okuzoganya tulina okuzoganya ssebo bannaye byebyo saagala tubeere nga tubalisa tuzze kulaba ku Tone mbadde ndi very worried mbonga kinyombo nga ntya mnira mbonga otidde nga yeraliikiridde luli nakubira esimu nga ngenda kujja sajja kati olulala neneebwalabwala kati leero neŋŋamba John tusitukiremu ate wongambe nti oli wano ku stream live neŋŋamba okay mbeerezaamu amaanyi nezya naye ng'akasimu nakakuba n'obumesagi era tweyanza nnyo omanyi ate omanyi bino ebintu obirabe birimu ku bintu ebikulaga ate ababo kubanga yadde tubibaddemu abantu bangi nnyo bagetinze concerned mu kintu kino omanyi kati kankubuulireko bino ebintu biri bwe biti ebizibu bino oluusi omanyi olaga nti eryokanga neetonnya oluusi ebimu bikuyambako okumanya ababo n'abatali babo kankubuulireko kino mu mbeera eno mwe tuwangaalidde wabaawo oluusi bulijjo omuntu gw'olowooza nga mubaba omubala okenda okulaba nga bwobadde omusuubira zino si bwe yeeyisizza mu budde buno obumu oba obulala then aye newabaayo gwobadde nga tumutwala nnyo nga nsonga naye ng'ate ng'akulaga nga waali ng'akulaga getinze so much concerned so akati bino ebintu bibeera bwe bityo naye ensi bwetyo bweri kubanga nze nzikiriza bwe nti nze ng'omuntu nti oluusi n'oyo gw'olowooza nti abadde alina buli kadde okubeerako bw'ati ayinza okuba naye alina embeera gy'ayitamu eyo gy'atakunnyonnyodde bunnyonnyozi ng'ensi tegitegedde butegeezi nga bwetegedde neeyiye ennene naye nga naye alina oluusi by'ayitamu nga toyinza kutegeera ng'akuggyako ng'amaze kutuuza wansi n'akuseetulira so kati oluusi nnema okunyiigira abantu mu ngeri emu oba endala but still tekijjaawo nti ekyo nakyo osigalawo kirabyeko mu byolabyeko kuba kati mweno ate bwe kiddamu eno music industry yaffe yesesa bw'obanga oli munyiizi mulungi osobola okunyiigira abantu bonna n'obamalawo naye kisigala kiddayo eri ffe ng'abantu individual gwe ndaba nti weetegese kyenkanawa singa ekintu ng'ekyo kikutuukako kubanga waliwo omugwe kijja okutuukako nga ye asaba busabi ng'agamba waakiri singa nfudde omanyi lwaki nga singa yoleka engezo zikutuukako ng'ate olinayo neyolekeza okwejjanjaba kakati ng'ojja kumaliriza oluusi afudde akusinga naye it is always better okubeerawo buli kadde nga weetegese oleme nnyo kusumbuwa abantu singa ebintu ng'ebyo bibeera bibaddewo oleme nnyo kunyiigira abantu naye gundi n'atankubira ku ssimu entondolo ziba zigenda okulinnya so kiyinza okuba nga naye kale ekyobutakubira ssimu si kirungi naye naye oluyinza okuba tomanyi bituufu byayitamu
so kakati embeera nga zino zitunuliramu ebintu ng'ebyo n'obiraba but still tekinzijjako kwebaza abatubeereddewo ku busimu manyi akasimu ako kalaba kakulu kakulowoozesa nti ekituufu nange nina kyentegeeza era bambi mwenna bakikoze mwebale then n'abeesitudde ne mujja ne mutunoonyako mu malwaliro yonna gye tubadde ewaka mwebale abamu badde nga bansanga ku ofiisi eno kubanga nze bwe nafunamukko agasimbasimba nenvaayo okuba naffe tuli baana b'abanaku tosobola kulwala nga mwana wa muloodi ovaayo nakati n'ebitanatereera bulungi nempulira nze ndi ready okuddamu okukola birina okukola bisigadde bijja kutereerera on the way so twebaza nnyo twebaza ddala abayimbi ba media personalities okuva mu platforms ez'enjawulo bintu bino munnanga olumu saagala bikwagaliza nti bikutuukeko naye oluusi ebimu Katonda asaana n'agezesaamuko naawe n'olaba ne weenoonya ne weezuula nti ebintu bino oluusi kisobola okukugwako nga kigudde ku ggwe ng'omuntu naye ogenda okulaba it turns out to be a public concern kubanga ennaku ezo twali South Africa ninga tubeera ku street nga buli muntu akulaba ayogera ku kintu ekyo baba munange utatuka nyini nga jajja katufatebadde tukusubira nakusubira nti gwate onojja so olaba nti kiba kituuse ku ggwe naye ne kigeetinga ne kikuva mu ngalo so bambi twebaza nnyo media houses zonna eza publishing stories eza airing stories TV stations radio stations media media bloggers media influencers mwenna mwebale nnyo mwenna Adija so ekintu kino era mfunye amanyika ngo nyimizeyo kino kya kisiru n'ekituufu